yaze n'ofuna amalwaliro n'ofuna amasomero abamu tebamanyi ti CD sikulu z'omubaka gw'ozisaka CD sikulu gw'olina ogisaba n'ogenda mu committee education n'ogamba ffe tetufunanga wano n'okuddaabiriza amalwaliro ne zina ambulance gw'omubaka gw'ozisaba bw'oba osiba eri mu bafu simayo osiba mu biki ebyo tosobola kubirabera ensonga lwaki ogenda n'obuuza omubaka wo gwe walonda n'omugaa nti owaayi ndaga kye wali onsakidde ng'akulaga bbirize zaakuwadde oba oyajja abamu kati ne mu kuziika bayagala kusitula mulambo bamulabe nti gundi wali nagenda omulambo gweno musava ajja kwogererako ebigambo byo naye ate mu abalonzi mugenda ne mutwewuunyisa omubaka lwaki mugaa nti ebigambo byofuumuulira ku bafu lwaki tobifuumuulira mu palamenti n'olwekyo sebo ekyo kubanga sebo ojja mu palamenti bw'oba ojja sebo nga bwe nakulengeddeko ku katambi kange sebo mulina okumanya nti ng'abalonzi ng'abakulembeze mulina okuyimirirawo ku lw'abantu omukulembeze yenna omutuufu afuuka ddoboozi kubanga tosobola kugabana omala olaba ne Museveni afuga Bank of Uganda naye atuuka mu bitundu gye yalwanira n'aleka ng'abakubidde kajjambo kokka n'abagamba ate n'olaba omufere omu ng'ajja akubanja amasannyalaze naye nga mu lukiiko lwa Museveni yabaddeyo n'atasobola kubanja amasannyalaze waliyo omusajja omufere yali kikuba mpanga eyo nsonyi okyogera yalaba omwana omu atimba ebipande tamaguzi tanatuwa amashanyalaze naye ng'ate yabadde ku mukolo gwa Museveni pulezidenti w'eggwanga nga yakagubeerako emirundi 3 ne guno nga yagubaddeko ng'ali Nakaseke n'olwekyo naye nakuweereza message musajja gwe oli w'NRM ate oli ssentebe ye kikuba mpanga bw'oba owulira oyagala amasannyalaze engeri w'oli w'NRM tulina bumanyi MP w'NRM ssentebe wa district w'NRM ne Museveni abadde eyo bw'oba nga tewasobodde kusabayo masannyalaze kwata bulungi omubaka wa palamenti si buli muntu nti asobola okubeera omubaka wa palamenti abantu bangi beeyagaliza okubeera mu palamenti naye kizibu nnyo okusanga gwe bayita member of parliament naye nasanyuse nnyo gwaleeta olujanjajanja ng'ate oli w'NRM tewasobodde kusaba masannyalaze wa mwami Museveni ne booli nabo mu kibiina kyo temwasobodde kusaba masannyalaze naye n'ojjukira nti Kuramaguzi yekka yasobola okusakira sebo nkweyanziza nnyo akantu akadde kano kompadde ntumirako abantu baffe abali mu kutuuliza mu kuluka saasaawo sebo kapeeka nkutumiddeko ne mwami Ssekajje sebo nkutumiddeko nnyo awo kapeeka naawe n'abalala mwenna abali mu kutuuliriza obudde buno Dobozi ya Parliament moli ku 9.9 Radio Sapiens ezibadde matters of national importance nga tunabagenda mira mwaja matters of constituency importance yagenze n'okwogera naye nyakutumirako mukulu Sozi Edward yawangalirawo Bukasa Muyenga n'abantu bange abenamuwongo Kibuli Muyenga Kabalagala Kansanga Soya Bunga nabo nabagitumbudde nti esaawa yonna ntonarebo bagambe esaawa yonna nze nkoze akalango n'akulaba manyi ebizibu bye tulina mu ggwanga lino abantu bangi baagala okufuuka abakulembeze naye baba batuusa mu bifo by'obukulembeze ate bakola birala kakati okusinziira nze kyendaba mu ggwanga lyaffe lino tulina okusabira ennyo eggwanga lino kubanga nalabye jo tiimu emu nga bankubira kubanga bwe gambye ndi busy waliwo omulimu gwe bankwasira mu parliament ate nerero mbadde nina okuwa lecture ku byettaka mu parliament wabaddewo forum lunaku lulamba ogitegedde nabbanja abadde alina okujja nasindika sisindise muntu omanyi shadow minister taba na deputy sisindise muntu naye ne beekyanga honorable w'ekibogo honorable na Kimwero nabuuza minister aliwa naye ne bamugaa nti minister atali ku mirimu gya parliament ali wali eri nga zisobola kuvaawo kuba tugimaliriza lunaku lwanca ku saa 10 naye nasanyuse nnyo nabbanja naye taweereza muntu aweereza n'abakoba aweereza n'abakoba minister n'abakoba wewe sibaddewo naye nasanyuse nnyo nti abantu mutandise okuteekamu essuubi bwe nalabye ekibinja ekyazze nga kyogera ku balaalo bano bwe muyita abalaalo ababadde babundabunda Museveni tasobola kugoba balaalo tebabalimba ebiwandi mwawule manyimu obuzibu bwammwe temwawula bikolwa by'abasajja bano na bigambo byabwe gwolowooza ku mutima gwabwe balaba basobola bagoba ye ati wuliriza omusajja bw'abawuli obusosozo batya baavaawa wano mu Uganda waliwo eggwanga lye bayita ery'abalaalo bavaawo eyo gye batabu wali obalabyeko nga batambula
kubanga bano bawandise nze kunaka yabwe jennina bali abalaalo omutwalo gumu n'ekitundu bali n'ente miliyoni 2 owulira naye waliwo balabyeko nga batambula nti ekibinja kikino kiva eno kigenda mu mambuka ga Uganda batuukayo batya bateeka ente mu tuleera kwolwo olunaku bagobawo abapoliisi bonna aba traffic ne bayingira eyo kakati mbadde njagala kugamba era we muba mutuulirizamu aba parliament ebintu ebimu ku bino temusobola kukola research agenda wala amambuka ga Uganda we bagamala next target is Karamoja sub-region kankomewo wedde okiwulidde sebo wano katokolido yawedde katokolido erimu Nakaseke Nakasongola Kayunga Kiboga Kyankwanzi Gomba nabagikubye ne bagobamu abantu baamu kati bayingidde mu mambuka kati we mambuka bwe gaggwa next target is Karamoja sub-region ekyo nkikuwadde nga shadow minister w'ebyettaka era nabadde njagala kwa presentation yangeeyo kankomewo kansala w'omuluko omusanga ali ku kitebe asaba lupapula kufuuka mubaka wa parliament n'omubuuza nti naye gwomanyi mubaka wa parliament kyekitegeeza nti anti kati ebyobufuzi gufuuse mulimu naye nange nalabye newakubadde sijja kuboogerera nnyo nalabye nange abamu ne bantiisa bwe ndabye omukulu wa mama Mbabazi nga akomawo ne mukyala we naye ye Mbabazi alabika abadde asabira mukyala we ajja ku kyobukadde ne mukyala wa mama Honorable Mama Mbabazi yasabye y'okujja ku kyobukadde mwami namwerekera nendaba mukulu Luhindi ngajja mukulu Sekandi Honorable Sekandi nga bonna bakomeo zonati naye kwegamba omanyi Museveni yagamba bana abasajja nti Uganda nsolo yaabwe omusajja omu yayogera ndowooza alijje mu muhwezi n'agamba eno nsolo yaffe tuli mu kulya gwoja kugira kati paka ng'ensolo balaba eweddewo ng'obugumbagumba bokka bwe batunuulira tobasuubira basajja bano kuvaawo ekisooka baluvu tebasobola kukkuta omuntu ali eyo alowooza nti bugenda kukeera enkya bwebano abasajja bakeere ku makya bagambe nti tukooye simanyi tugenze gwoloota ate kati appetite gye balina nzibu nnyo bwe ndabye ewasse kikubo nga ndaba beekuba omusajja omu ne bamukuba amasasi ne bamuttirawo jeno mulamba jeno oli jeno tasobola nakutambula ne bomukanyugira n'enfudu emusinga okudduka emisinde naye ayagala kufuga kakadi neseki nese chukwa amaze emyaka egiri mu 25 naye agamba sija anti naye omuku kabinja kabali abasajja akagamba Uganda nsolo yaabwe naye yesi mukadde nga bali kati batunuulira bonna nalabye ne mukyala Amelia kyambadde naye akomyewo wagenda mawokota kwegamba oba obuluvu bw'abantu bano bulikoma omwembe muti okuboogerako mubayita bakitalo oba obuluvu bw'abasajja bano n'abakazi bano bulikoma mulina okutya nze nababwe nabalabye natidde osanga bawadde mujiji omuto naye gulemereddwa kwegulwa gwe bawadde omujiji omuto gulemereddwa kati Moses ali goyita omujiji omuto ayogera ku Moses ali obuluvu buli ku basajja tebalina ke bagenda kuleka mu ggwanga nti ffe tutuula wali mu parliament olumu kati n'ebyobufuzi bikutama ng'olaba kati parliament efuuse jeserezo lya ssente terinaffe kati obudde buno bakubuulira nti abasomesa bali mu kwekalakaasa asomeza aba arts abasomesa ba arts bali mu kwekalakaasa naye teri afaayo kati ndabyo omwavuddeyo n'awandiikawo mbw abasomesa tujja kubongeza mu August mutuyite ng'ababaka ba parliament tuyise supplementary bafune ssente zaabwe kubanga babadde bazibasuubiza naye bw'ogamba ekyo nga bw'obalabye ebyobufuzi munnaye kati bizibu nnyo buli omu kati abitunuulira kufana kuwona gwolowooza lwaki mu budde buno osanga abantu nti kino ekyalo tukiwadde emitwalo 2 tukiwadde 3 n'abali mu gavumenti n'omuga lwaki ekyalo okiwa emitwalo 3 n'otabakolera byetaaga oba masannyalaze era nninza omufeero omwe yali anvumira ekikuba mpange yali avuma omwana wange mugaye eyali ajjeeyo ku kipaali mugaye nti ndowooza emitwalo 3 lwaki gye bakuwa tebakuwa masannyalaze lwaki tebakuwa makubo ne bagakulimira lwaki tebakuwa masomero gali mu byetaagisa kuba kati n'amasomero tusondera masondere aga gavumenti nga bwe gambye eri ekaddunda wali namayanja deputy secretary general bawe mwe yasomera limuli manju naye lyetaagisiza lutamaguzi ligenda kugwa okusonda naye ng'eno bakutte mu buli kyalo mitwalo 3 buli muntu bakubalidde 1,500 kakati njagala kusomesa emitwalo 3
lwaki bagategeka mu akaluka LC1 tebasobola batako bakongeza anti n'akaluka LC1 mu parliament twakongezaayo parliament yakongeza minisita aleese ekiwandiiko n'agamba tewaliwo sente za kulonda ku LC1 tebasobola kuteekawo kulonda ku nenga buli kyalo NRM genda gaba 3 buli kyalo ewaffe 3 buli muntu bamubalidde 1500 ba 12 chairman ndooza atwala eky'ettaano abantu ne beefuula baalayisi omanyi Museveni naye tumunenya naye bantu mwe paka nga muvudde mu bwalayisi nizo okulaba omuntu okujjako waliwo omusajja omuwaawo kitundu ndooza bakiyita Bagwa essemuto bamuyita oba Fredi ebbagwawo ye yagamba banne nti mwe mugenze bayise ekyalo kutuwa 12,200 nze sigenda awo navaawo 12,200 nenga wa NRM naye nga wena simanyi kibiina kye sijja kumuwaayiriza naye yaganga bayise ennaku zino nti batuyise ekyalo buli kyalo emitwalo ameka 3 nga buli muntu bamubalidde 2,000 kati olw'okuba abantu bali bubi oli agamba wakiri ebbiri ezo n'aziteeka mu nsawo kakati mu budde buno bwendaba basajja bakulu ne bakyala bakulu abaali badde balabirirwa ewaka si kulabirira wabalabirirwa ewaka nga nabo bakomyewo kikulaga nti bano abasajja tebalootanga kontino baliva mu buyinza wano era buli muntu yenna bakutunuulira ne baga wano tulina okuba n'abamozesali nga bamunominatingidde mu mmoto nga bwe bamuwa akatambala bwakagaaya naye nga bali bakugaba ewaffe n'abatibi yejjabali ne bamwogerako ne bagamba ti ekiri mu Uganda kivuma anti kati ayagala sente za palamenti Kadaga ayagala naye sente za palamenti palamenti gabuliro nti we bagabulira anti kati nkugambe nti ayagala kitiibwa ayagala motoka kuba waliwo omusajja omwe yagamba nti aze kwesimbawo mbu miliyoni 2 ze bagaba ez'emmotoka agulemu naye ku motoka empya kogamba Kadaga ayagala motoka ng'alira ne privileges oba sekandi ayagala motoka ani omulala oba Ameri akyambadde eyalirongesi serving PS wa Museveni n'abeera minisita n'abeera ki yaani omulala awo bw'oŋŋamba awo Mbabazi mama Mbabazi kiki kyataafuna ekimukomezaawo bonna bali muza bulletproof era gavumenti ya Uganda yebasasulira ssebo yebasasulira balina ozibakyusiza oba buli mwaka oba buli financial ya balina okubaleetera emmotoka zikapyata kati gwe musajja mulenzi gwali eyo mu kyalo alina ebirooto nti waliwo agenda okufaako mbusimanyi bakola affirmative action yakoma ku bo bano abagireeta era kwekoma omanyirwe sikyalaba na nsonga lwaki mu palamenti tuba n'ekifo kya Woman MP lwaki ebyo tebivaawo musimanyi Woman MP simanyi onaakiikirira abavubuka onaakiikirira abasirikale onaakiikirira abakadde naye akiikirira abasirikale mu palamenti nga tasobola nakukolola ku nsonga eruma abasirikale yani akiikirira abakadde abakiikirira mwe bali omwo ne baba teabakolere kiye ajja kubuuza nze gavumenti President tayisangako mu palamenti nti oba abakadde tubagulirewo ku kiki ekiyamba ku bakadde naye omanyi nti ekifo kyo kyeka bakikola bakigenderedde anti kakati bategekera bakulu bannaabwe kakati bwe ntunuulira embeera nendaba ne Museveni emyaka gyalimu nentunuulira n'ejjoogo lye bajooga bannansi nga buli omu bamulooleza iza kukumira mu kkomera oba kutemula awo nga ŋŋamba nti mwesibe bbiri lino eggwanga terigenda kubaako muwanguzi terigenda kubaako awangudwa ffenna tugenda kubeera awo kati olwaleero walabye abatemula Kagezi bonna ebisajja bwe babijjayo ebitutemulira abantu ebyo naye nga bakama baabo babitumanga nti gundi genda omutemule ne bitemula nga bitagetinga abantu baffe naddala wano mu Buganda ne bijja ne bibatemula ne beefuula nti banoonyereza ne bikomaawo kubanga bimanyi missoni yaabwe mutemula oyo mutemula oli mutemula ono ne babireeta wali eri nalabye kino ekimu kyezirisaako nga kikaaba mu bakama baakyo abaakitubanga bo tebabaleeta bakireete n'olwekyo wetulaga si wangu era tewagenda kuba wangu mu politics ono gwe tuli mutagenda kuba mwangu bw'olaba nga abasajja abo bakomyewo nali nsuubira nti bagenda ku byabwe balikwe kumbe nabo ekyoyoyo kibaliko kudda mu palamenti
naye ngenda nenebuuza nze kuba abewaffe Nakaseke nabagamba nze parliament bondabamu omulamwa nnonda bw'otandabamu ng'obeera ddala muzze mulonda ewaffe Nakaseke era be mulonda mubalabe bafaanana n'ebirowoozo mubalaba n'abeesimbye omubalaba omuntu atasobola kulondebwa yadde ku bwa kansala bw'omuluka oba okulonda okukiika mu kanso y'omuluka ng'ajja yeesimba okubaka bwa palamenti abalala bali bubi ajja eno musimanyizize ate kyenjagala okuwulya oze mu kalulu naye abalonzi balya ssente ne bakuzzaayo n'obulwa n'ezigulwa wako omunnyo owulira ssebo gino nkikuwulira abalonzi balya ssente nojja osooka nojja emisinde wano ng'olinamu ke wakuttemu n'ogabagaba owayitawo omwezi ssebo nga ne bwe bakubuulira nti mulirwanaawo afudde nga olina okuwayo amabugo ga mutwalo ga siriibo nagenze kakati twagala era okugamba abantu baffe bwe mulaba gurupu y'abasajja b'NRM abazze ne mubalaba bonna abasajja abazeeyi bakomyewo kati ono gundi amama Mbabazi yatugamba nti yali avuganya Museveni n'ateekawo ekibiina nga baseggona be bakimuddukanyiza kye baayitanga go forward kati abanyonnyola ki mukyala we n'ajja n'agamba nti baamuwa obutwa yali afudde n'alaga kati abanyonnyola state yamujjanjaba president yalagira ne bamujjanjaba ebweru kati abaffe be bawa obutwa abatalina abajjanjaba specialized hospital bali mu Gizimba abaffe be bawa obutwa be batalina abajjanjaba mulago weri anti nkugambe baffe be bawa obutwa abatalina akaana aboogerera nti gundi bamujjanjabe kakati n'olwekyo ssebo nalabye abasajja abo ku kitebe ky'NRM nenfumiitiriza ebintu bingi naddala bwe ndabye amama Mbabazi nentunula ne ŋaati ddala mu butuufu abasajja bano tebagenda kuleka ggwanga lino nga bwe liri kati bakomyewo feezi erimalirawo ddala bakomyewo gye bayita final phase erimalirawo ddala nga bwe bajja wano mu Buganda ne batutwalako ettaka wano tujalirawo ettaka kakati kye bawuliriza kakati basimbyewo ne batabani baabwe mu bitundu byaffe bino byonna be bazo tukiikirira gwe nedda nkusosodde eki wano tewaliwo baawo kati nganze nkugambye abasajja abo okumanya bajooga basimbyewo ne batabani baabwe mu bitundu byonna ebya Buganda be baba tukiikirira wano kubanga ffe baatuggyako ssente kati nganze bakuggyako gwe ssente gwe Francis bakuggyako ssente Lubega balina okufuga bateekewo n'abalala bajje bakukiikirire kati nganze agenda mu Makindye East nze Lubega olina ssente olina sente gwe kyenkugamba olina sente kati gwe subida mu Makindye East baleka Olubega anti bawani anti gwe nkugambe gwe ojja kulaba gwe akaluke tugendamu ojja kalengera bajja kuwa Francis bajja kuwa Lubega mwana weeka andi kati gwe uliriza abasajja bano kye basooka okubala mu bibalo byabwe byonna ekibakwatiridde Museveni bwajja wano n'akabinja ke bagamba nti buli eyabawagirako yenna wano yalina ssente balina okumuggyako ssente okubaavuwaza era obwavu babukozesezza ng'ekyokulwanyisa gwe tolaba abasajja abakulu abalundanga ente kati bamuyita ne babatuuza ku gombola ne bagamba mbusimanyi mbu bagenda kubataapeko z'ebijanjalo ne balinda nolaba abantu baffe abalimanga emmwanyi nga balina ssente kakati nazo bazingiddemu ogenze nogaa ku bbeeyi y'emmwanyi yagudde ebadde ku mutwalo gumu mu 8 kati eri ku 8.5 naye nga tubadde n'abasuubuzi baffe b'emmwanyi ate kyenkubuuza emmwanyi embisi kilo ebadde ku gumu 8 nkugamba eri eyakase ebadde ku gumu 8 kati egenze ku 8 egenze 8.5 ng'ate ekyakka omutwalo gwalaze naye manyi ekyo wekijjidde anti twakayisa etteeka ly'emmwanyi n'emmundu twagamba abantu baffe nti nawe gwe bambaza ekitisaati kya kyenvu ojja kukiwulira si byaffe eby'emmwanyi si by'opposition tebiriiko kibiina mujja kiwulira gwe muvubuka gwe alina esitoowa abadde yakeewola ssente n'oleeta emmwanyi okiwulira akaliro okawulira nawe wekitisaati akaliro okawulira kubanga wiponi y'abana abasajja yakubakuumira mu bwavu bo balina okuvuera mu bulamu obw'okweyagala emmotoka kati bavuga 226 tetuli 225 genda olabe emmotoka eze bavuga kati ku luguudo 226 zezaabwe gwera wagikusangamu bakwetegereza nnyo nga bakwenyinyimba ne babuuza ono yagijjeewa ono yani avuga emmotoka empya ono ayi yagijjeewa ne zino za apartment zolaba kati luli nina ekifo awo enaggulu baali babbye nalina ekifo kyange kye banzibako
kugundi ku Yusuf Lulero nga nakava mugundi mu UN ne mbaka kafo kange kenagula ku KCC awo ngogenda ku School of Delhi olaba wawe waliwo we nakagula ko eyo KCC ne bajja ne bangoba ne bangamba nti awano waliwo omudumu ogutambuza amazi suweji ne bangoba ne nwanako ne bakusasula ne nagenzo okulaba nga waliwo omukubomo munabwe yakiyewo oguzimbe era gukuumibwa maje oba pipe bajijjawo anti nkugambye bweri bagizimbyeko Museno gye basajja bano we bagikutte kati Uganda tekyali country zinolonge country is a project era bwolaba bano nga bakomyewo simanyi bamama Mbabazi Balugunda Bofono Pondo ba Moses Ali ba Mary Achambadde ba honorable zabo bonna bakomyewo ku project yaabwe Uganda era bwe bagitunulya ne mukama waabwe ye chief project coordinator Museveni nga atudde wali nencha mugenda kubalaba nga bonna bawanika bwe bati namwe be bavuwaza batacyasobola na kwerera bana ku masomero nga namwe bwe muwanikirako olw'ekiwalazima kubanga mutabani we bamuwadde omutwalo asobola okulya kikomande ekibezaawo olunaku kitegedde ekyo era gwe ng'ogenze mu balonzi abalonzi olowooza bajja kubuuza bigambo ngenda banyonyola ne bonozi banyonyola tebajja ziuliza tewali mulonzi nga bamubanja sente za rent nga tamayina kyakulya kyagenda kulya lunaku luddako oba lunaku olwo agenda kubanga awuliriza bigambo bw'ojja kubyogeragayo waayo leeseeyo kaki nanti kakati bwe banaalonda obubi nga baddamu babonaabona kubanga babadde n'omubaka kati bagubye kati omubaka bakoledde kati bagumye kubanga omuntu yenna bw'abeera mu mbeera gye bamusetingidde ng'asiibawo ku bibozi nze mbadde ntunuulira beewaffe nze mulimu abantu balowoozanga waliwo omwami omu w'amaanyi nnyo yajja n'aŋŋamba ti ne Lutamaguzi nze nkunoonyeza akalulu naye waŋŋambye nti bwe nkulabamu omulamu nkuwe naye nze nkunoonyeza ne mugasebo akalulu we kaatuuka kati ffe abamu ku ffe tetukyegayirira bantu temuli baana bato omuntu embeera gye tuyitamu tetugiraba olaba ng'oli musajja mukulu nga5000 ze zikumalamu n'ova ku muntu w'olaba ow'omulamwa nga2000 ze zikumalamu ng'obulabolabo buno bwe babawa bwe bubamalamu nkwegayiridde nnyo tonnondo oba okoze ensobi kubanga oyinza okufiirwa genda oli 5000 zo osanga mwe muli amalwaliro go mwe muli amakubo kuba kirondesa omubaka wa palamenti ddoboozi naye gwe okimanyi tetulina n'ababaka ba palamenti ng'otambula naye ne bakubuuza oyo yaani ngolina kusooka kunnyonnyola ati oyo wa mu kitundu kyewaffe mubaka wa palamenti nga ne bw'oddako eri kuba olumu bagamba abo boogera ku leediyo n'obwoddako eri noga nti naye katukebereko ono gwe nalabye afuumula ebigambo ebingi mu kufiirwa ng'omubaka wa palamenti katukebereko kwansadde oba alina kye yali afuumuddeko naye olw'okuba akimanyi nti abantu be abamulonda balindirira bukunkumuka kwabatega kati bazzeeyo mu byalo batega obukunkumuka ogenda kusanga abavubuka tubeetaaga nga babawadde buli omu enduulu evuga buli omu ng'agenda n'ekyebbiri kye agenze n'ekinene 15 beetunze kati olugira owaffe twamunoonyeza okimanyi nti kati abantu we balwala endwadde ez'olukonvuba balanga birango kubasondera ekirwadde mu byalo ebirwadde ebibuluma abantu nga mulina kubasondera bwe mutamusondera ng'agenda ate nze akubulya nze nimubaka palamenti ne bakugawo waayi omusajja oyo gw'oyitakaawo takyafuluma wabweru naye omanye ekimuluma nti oyo alumibwa aniya naye talinaawo ssente nti lwaki tagenda mu ddwaliro lya gavumenti nti ati munnaye nago gaafuuka ga ssente nti abasawo babi ogenda otuuka ku musawo nga naye akuga nti owaayi twakamala emyezi 3 tebatusasula tweyiya ku mazzi tweyiya ku masanyaze oba okyali ku musawo nga nti ate n'omwana gwe naweereza ku ssomero naye bagambye takyasoma kubanga omusomesa tibamumma ssente ze naye nga eno muteekayo ssente eri mu palamenti zigende ziyambe ku bapineti simanyi bano baani amakampuni gano ge bateekawo ne muteebuuza nti gaabaani omusomesa bw'asaba bamuga atewali owa poliisi bw'asaba okumwogeza bamuga atewali omusirikale bw'asaba okumwongeza bamugamba tewali omusawo bw'asaba okumwongeza tewali naye ngeera nga bamuga nti waliwo omubaka wa palamenti gwe balabye ng'ali bubi ne bamuwaayo ku 10 nesente zibawa bakazo ati kakati gwempaayo olaba omubaka wa palamenti alina akedi mu kibuga ongambe mwakamala okwegabanya ettaka ati nze ntuula kakiiko ako nagaana okusayininga
naganye okusayininga kweri ettaka era bwokeberako ku document n'olabako erinnya kwaka kakiiko kwentuula akakakiiko kwentuula aka infrastructure physical infrastructure naye naganye okusayininga abasayininga basayininge kuba nabo balina gye bava negwe wali olabye parliament yawe etandika okugaba properties naye ng'ate era tonabanenya ettaka erya Uganda Radio nga lyatemwatema olowooza gavumenti ekyalina wano kyesigaza bwe tudda waliwo ebuuza bani abatwala ebintu ebyo bebatemeratemera nze nategedde nti abaka ba parliament mwagabanye ettaka ly'erugogo si ffenna obuzibu bwammwe bwe mukola obwo kankomewo si ffenna era bw'oba okola allegation ogamba there are some members of parliament alleged to have shared not all members of parliament kubambye nze ntula ku kakiiko ako naye naganye okusayininga kuba nkitegeera nti gurupu eno ey'abanyampi yetwala buli kimu ekiri mu Kampala ne mu Uganda sisobola kuteekako mukono ngende mu byafaayo nti yali mubaka wa parliament ow'Nakaseke Lutamaguzi shadow minister w'ebyettaka n'atuula ne kakiiko ka infrastructure n'ateekako omukono era naye y'omu ku be baagabanya ku ttaka eyo enedda waakiri nzira ye ewaffe n'ennima emmwanyi naye nga nsigadde nstandinze straight kankomewo ebbago kugaba ettaka neera kyofa togabye minisita eyakireese ne muyisa ne zirooni awo kakati kituufu basobola okufuna ettaka nga bwe baakuggyako eriryo wali eri liwali weegulidde naye tekiba kya buswavu ate omubaka wa palamenti okubanga gwe eyetabye mu kugabana ebyeggwanga njagala nzikiriza sigambye gwe abamu ku babaka ba parliament nebaza abatuliza kansala Mide Kapeeka balituliza ne mukulu kansala Tubyera Baludevu nwenanga muri Kapeeka nali situmira nnaku zino kubeesimbyewo bo batumira nga kati Lutamaguzinza mpalana atumira oli gwagira nali sigira naye mbagala kubeebaza njagala kubeebaza abali mu kutuliriza mwena kakati obuzibu obuliwo mu parliament si ffenna nti tukkiriziganya n'ebiba bigenda mu maaso era mu bwangu ddala mujja kuliza statement eziva gye tuli obuvunaanyizibwa bwaffe nga ababaka ba parliament si kutunda poloti mu Kampala we are not property masters nti kuba nti kati naffe twegasse era naye bwe wabanga minisita Kyofa togabye yaleese directive ngeva mu cabinet ne ngabo manyi parliament yaffe bwefaanana kati parliament yabadde yerina okukonera mu bali abakulu naye nze nkugambye ndi member wa kakiiko ako ka physical infrastructure naye tetwakkaanyiza ffenna tuteekeko ettaka ly'e Kampala ligende kati kiri eri bannayuganda kubanga guno si gwe mulundi ogusoose ku ttaka eryo ery'omu kibuga mwalaba ettaka ly'e Naggulu abakulu lye baagabana lye bagamba nti bagenda ddikulaakulanya bamala oddikulakulanya bayite bannansi bafuneko emyaliro ku nanka ezo ne kati abakulu balitemaatema ne balyegabira ne families zaabwe n'obukundi obubeetoolodde obukuba mu ngalo kati kiri eri bannansi kubanga ng'eggwanga tetukyalina kye tusigazaawo era oli bwakugamba nti Uganda erina kyesigazaawo aba yeerimba ekisooka ettaka lya gavumenti lyonna teriri ebitundu 9/5 teryaliko byapa nga liri under Uganda Land Commission nga custodian era abakulembeze bonna abaze babeerawo mu ggwanga tebabadde baluvu naye bano abasajja baluvu buli kimu kye baagala bakitwala wakiri bajjawo obulamu bwo nenga kye baagala oba bakuwa obuto bakuba amasasi oba wakiri bakutemula nenga kye baagala bakitutte kakati bw'obeera ne gurupu y'abantu for long time nga tebamatira nga buli kimu balowooza kirina kuba kyabwe nga nabo nawe mwennyini obatunuulira n'olaba nti ddala abasajja bano enkola yaabwe si ya bulijjo they are practicing abnormal politics twabeerawo kyosobola kuba kati ne bw'oŋŋamba olwaleero kiki ekikyasigaliddewo nze nga shadow minister w'ebyettaka nawa proposal yange ninjiwa minisita oyo n'abakooba ne mugamba mwe muli eri munda mu gavumenti n'abakulu bano abalaalo betulaba batambula twawulira waliwo abakulu beegabira ettaka lya Lekembulo abakulu abali mu gavumenti bayita bannaabwe ne bagamba Lekembulo ttaka ddene nnyo ligwe eri ku Tanzania liyita mu mbalala omwo ne ligwe eri ku Tanzania bayita bannaye ne bagamba nti kati mutunule yadde eno game park wa game reserve ffe tugyegabire mukulu n'ayita banne ne bagitemaatema ne bagyegabira naye waliwo ebitundu ebyasigalawo kati nze nempa proposal
nti lwaki abalaalo temubateeka eyo ne babanga mugemu paaka mu kifo ky'okubatwala eno kubanga mwene mu Northern Uganda kye mubadde mutanamanya nti ettaka lya mu Northern Uganda gye bayita Acholi sub-region eyo 90% erimu amafuta. Ekitundu kya Buganda kye bayita Kato Corridor 98% kirimu amafuta. Karamoja sub-region 95% mulimu amafuta, mulimu marbles, mulimu blue marbles ne gold. Gold tetumba kuba ye wali amanyidwa ne waliwo ne new minerals ne uranium gyali Karamoja. Era kyenvudde nkugamba nti timu y'abasajja bano bwemala okugabana Northern Uganda oba Acholi sub-region, their next target is Karamoja sub-region. Why? There are minerals there. Why? They are supposed to occupy there. Why? The Karamajongs are poor. Bujo nebo za kisala yagala nnyo mambuka. Anti kati nkugambe bino ono research temusobola kumufuna kubanga mu ebiseera ebisinga mubeera kuolokoso wa bukunkumuka. Nkugambye 95% of Acholi sub-region has mafuta. 98% of Kato Corridor muli Nakaseke, Kayunga, Kiboga, Kyankwanzi, Nakasongola, Gomba omwo mulimu oil reserves. Atogenze n'okyogera amafuta nezijukira MP Ogenga Latigo. They signed a memorandum with President Museveni. Ku mafuta agali mambuka. Wali ebuuziza gali luddawa nene kati banabagasima. Nendeze memorandum wakati waba Acholi ne President Museveni. Gali luddawa basobola okubulya nti wegali kakati n'ekitandikibwa nti n'abo Acholi bennyini baali badde beebuuza olutalo lwajja lutya ewaabwe era lwaki bonna Abacholi bagenda mu camps displaced camps ba refugees. Yes. Kati tebasobola kuddayo ewaabwe era balina okubakuumirawo. They are new occupants now in Acholi land abalina okubeerawo. Can these new occupants have money and have guns? Ekitegedde sebo bano ba new occupants abali mu Acholi land abo booli abalwanagana mune mwefuula abatategeera programu y'abasajja bano babawa ssente n'emmundu naye gwe bakusange n'ekisaanikira ky'essasi ojja kulaba. Kakati ate balina gurupu z'aba coordinator baabwe nga ba Nobert Mao abalya mu regime atuuliriza ati kyenkuwa balina ba chief coordinator baabwe abalya mu government nga Honorable Nobert Mao ne Honorable Betty Amongi. Group sezo eziveeyo ezitasobola kwogera ku regime because gye basaka era gye bali mu kulya. Kati balina okuplayinga cool down politics. Mukakane bannange tujja kuteesegana naye nga bo tebeebuuza nti balubo bano abantu baavaawa era nabo bobabuuza nti mwavaawa mmwe ne mujja ne mwekolamu ekibinja kino. Kakati era buli munnayuganda alina gy'ava. Kakati era kyokomyawo eno nti kati politics aliwo wakivandulo lyamu kyolidde genda. Yensonga lwaki okiraba nti olunaku lwaleero n'atasobola kubeera kansala wa muluka asaba kifo kya parliament. Lwaki? Kuba alinamu akasente ke mu nsawo. Ne gwe bagamba nti owaaye ng'onyumye ennyo mu suuti enkeera agamba ndi MP ngenze kulamuza. Kubanga basajja bamazeemu bannansi essuubi abaasoma. Kati njagala kuwa ekyokulabirako nasomera Makerere University. Naye omanyi Professor sente zaafuna owe Makerere University omwezi? Kazanya wakati wa milioni 10-15. Teri professor afuna milioni 10. Professor we Makerere afuna milioni 3. Leka nawe. Zuke abongeza. Kugambye n'ebizimbe mwe basulanga bana abasajja babibajjako byabwe. Professor yavulanga ekizimbe kya university ekya Makerere ng'ebimu biri obisangeyo nga Kabanyolo ebirala biri different areas ebiranga biri Kololo oba birabanga ne Kololo bana abasajja bwe bajja byonna birina kuba byabwe. Nga professor asomese Professor asomese Makerere asanga gwe yasomesa ng'avuga emmotoka ya mwaka 2026 no 2026 alina ennyumba za apartment zijjula buli wamu naye nga alina n'omusaala gwa milioni ezitaka wansi wa 5 naye professor ye yasomesa afuna obukadde 3.
ate tasobola kuvaayo n'ayogera kubanga gavumenti erina ba machineries oba ba agent mu university beekozesa nabo okuba mu bifo ebyo kati almost ne Makerere University abalimu nabo balinga bitongole birala oyinza okulowooza nti bwe batuuza olukiiko oyinza okulowooza bali mu lukiiko lwa kika kya Mamba ate nkuga ekiri mu ggwanga lino bitabo byebibagatta wotuuka wali e Makerere ku mulembe gw'abasajja bano nga tonnabategeera bwe batuuza olukiiko lwa bayigita university council staff meeting bani oyinza okulowooza bali mu lukiiko lwa kika era tebeetaaga na kwogera luzungu ogera lulimi kyawo anje nkubulire nawe okolereko wali ekiri e Makerere kakati bw'oveeno n'ocomplaininga nti profesa afuna atya miliyoni 3 nga batuuza mangu olukiiko lwabwe nga bagawaayo waayo oyagala tukugobe wano kakati ne baprofesa bennyini tebakyalina rights. Their rights have been turned into privileges because of Museveni's policies. Kakati ffe olwaleero nga naffe ababaka waliwo n'omubaka asobola okuleeta ensonga ne bamugayo ne boogireeta tesobola kuyita yadde ekwata ku bantu bo. Owulira sebo mpuliriza ne boogireeta mu komiti kati nkugambye nti abasajja gw'otunuulira ekyo naye obadde otunuulira kyattaka lino lyegabiddwe ery'ennanka naye kimanyi nga parliament we annually capitalize UDB wayejulideko UDB Uganda Development Bank we annually capitalize it tugiteekamu sente ezirina okuyamba ku basuubuzi omanyi abazitwala omanyi abazitwala sente kanziyo katono then bwe tusula bbanja ne bwe linaggwayo naye tuba naba tukyasasula tekisobola kuggwayo nga weebali olwo lusuku mwanyi yakubiri kakati olwo lusuku lw'abakulu bwe bakuŋŋaanya biliyoni omwezi 2 ezigenda kusasula ekkubo bajjako emu omanyi abazikuŋŋaanya ezo sente onzijukiza atakali lumu mu komiti twasaba certified company ebedina okutulaga ensaasaanya n'enkuŋŋaanya ne bakigoba nti nedda oyaganyira mu luwombo lw'abakulu onzijukiza ezikuŋŋaanyizibwa e Makerere omanyi gye ziraga mu URA yani akuga nzijukira nga bagamba public university zidenga mu URA fees ate lwaki Makerere genda olabe wali ezikuŋŋaanyizibwa e Makerere obabuuze nti amazino sente ezikuŋŋaanyizibwa nkugamba ng'oyingira to access to enter Makerere University z'osasula ku kyuma ekyo omanyi abazikuŋŋaanya ne wagye ziraga oinako nzijukiza aba Ministry of Works bajja mu kakiiko ka Parliament aka Park Uganda epangisa ebidere bikola ku luuka luka ogwo omwalo ogwo luka bukakata bapangisa ekidyeri obuwumbi 18 nenge ekidyeri ekipya kigula obuwumbi 16 ne 16 nyingi bakigula ekidyeri ekipya kya buwumbi 8 obuwumbi 8 balance ono alagawa anti ngambe ntula kakiiko ka infrastructure gye bagwabo balance addawa anti nkugambye Uganda is a project babagamba balete bannanyini company b'ekidyeri minisita n'abagamba akimenya mateeka yawuza mateeka ati Uganda is a project gw'omulimu gwali eyo wansi kugabira bukunkumuka kuba mu ngalo na kukyamukirira kati tuli mu byabufuzi ojja kulaba abajega bwe babasibe essanja abalala nga beesibe ennanka naye nga akimanyi nti neewaabwe teri muntu asobola kufuna mulimu gwa gavumenti kuba emirimu gya gavumenti gyonna giri ring fest gyabamubamu walwana wakuba embunda olina omukungu gw'omanyi mu gavumenti nkugambye gwoyogedde ku kidyeri ekidyeri ekipya twababuuza mu kakiiko kya sente meka kino tekyetaaga na kubuuza muntu okiteeka ku mutimbagano n'obuuza nti ekidyeri ekipya kya sente meka ne bakuteekerawo price ate kino kyenkugambye ekyebiliyoni 8 ekiri extremely modern ekitegeeza abantu bano ku biliyoni 18 kwaba akamala emyaka 10 nga bakola ekitegeeza twandibadde n'ebidyeri nga 2 eyo mwasa Uganda is a project nga bwe nkugambye nti ekkubo ly'Entebbe Express
balijjako 20 billion omwezi naye teri amanyi waje ziraga wabula ate tulina okusasula eri gye tusasulako like 1%. Naye teri abuuza nti balance yalagawa ne parliament erina obuvunaanyizibwa ebyokuteekawo omuntu ali certified bwe musobola okubuuza nti zino ze zayingidde zino zalaze wano bamugobayo. Ate kakati buli omu ali vulnerable olaba oliyo kakati n'abayivu abatandise okuyita Museveni Katonda. Kanawe abo bali oli ku radio ya Bukatuliki sebo wano oli ku kitebe kya Bukatuliki nzo mpita musamize Museveni ngamuyita bade bamuyita Katonda abo nga bakulembeze bagwanga omusajja akoze ekintu kye nti n'abasoma kati bamutya bamuyita Katonda ngoli agamulinya lya party mulinya lya Museveni Katonda waffe neri omwana mutabani we gabagende ngabasaka webabuulya nga Uganda etandise okumpomera era ensonga lwaki ffe tubagamba tuba bakambwe mukko tetukyavunamira muntu alowooza nti tujja kujja tukuvunamira oba tukuwa 2,000 bw'oba otegedde message yaffe gitegere oba totutegedde weeyongereyo n'obukunkumuka kubanga bw'olwala ojja kgenda mu ddwaliro teri ddagala amakubo tuyisa ssente zikola amakubo naye kizibu okusanga ekkubo n'oga nti mu kitundu kino kyentuuseemu weeriri owulira sebo nkuwulira kakati abo bennyini abayambako embeera eno bakomyewo gye muli batandise obbagabira obukunkumuka kwe mukyamuukirira namunyiwa omwenge kakati mu kirabo bakyama ne ku mukolo bakyama ne boogerera ogaito wayi ebigambo byogera wano ebirungi ku mufu nga siwulira b'obyogerako mu palamenti kuba ekyakusindisa mu palamenti onkiikirire naye oli olw'okuba akimanyi nti naawe tomanyi kye weetaaga era 10,000 ojja zikwata abo be balonzi bakuŋŋaanye oli n'akugamba nti ssente tulina ezisobola okuwa omuntu sekinoomu pineti bilioni 456 mu bajeti ze twamuteereddemu naye ssente ezitegeka okulonda ku LC beetaaga bilioni 5 zo teziriiwo okweggwanga oba okuteeka okulonda kwa LC1 anti kwegambye LC1 teziriiwo era teweewuunya nga tutuuse mu maaso eyo ne bakugamba nti okusinziira ku kye tulaba okulonda tukwongezaayo leka naawe aye leka kutemula abantu mutima okulonda kubinda wano mu Uganda buli kimu kisoboka mu Uganda buli kimu kisoboka budget yayise ate n'abantu baffe mwenna mwagonda emitima mwasalawo okubeera mu bwavu mugamba mukati mubumanyidde mbw abakulu baawamba Uganda abeetuuma mbu baabalwanirira bo be balina okubeera mu soft life n'abaana baabwe ne bakazi baabwe ne bagirlfriends baabwe era buli kirungi kyonna kirina kuba kyabwe ettaka lyabwe lyammwe lyabwe era kati be bakusalirako waliwo omukulu omu asanyusizza abadde akuba omulanga weekasenyeeyo entebe nga ze wange obukulu mu magye yatwala ettaka lyange yajja n'alizingako ngenze buli wamu mu kkooti nga bamponi nga bajja nakuntuga banteeke mu kutya ne mutunuulya ne mugamba naye azze ayambadde kitisaati kya kyenvu ne mutunuulira bwe nti ne mugamba bambi mukyabonaabona nnyo akabanga wa NRM azze ayambadde kitisaati kyabwe ekiriko omukulu ng'ayambadde ekkanzu oba kikwesanga password oba password simanyi naye ffe bw'ogenda mu kereziya n'ensiiba z'omusabo n'ogendayo nenanka basooka faaza asooka n'akutunuulya n'agamba ndowooza omukulu ono aliko ekikyamu ku mutwe n'asaba abakristo oba alokose wabweru wate olokoko ojja n'ebyobadde okozesa kakati mu biro bino bye tulimu no one is safe even those you think that they are safe they are not safe onzikiza omwana eyokera ku parliament owa NRM omwana NRM yajja neyokya era bwe nalabye abalaalo nga bazze ne neewogomamu nga bazze wali babadde beekyangira ku parliament oba wabalabye nabalabye nembuuza nti wano ku parliament baatugaye waliwo okusuula bomu ne bomu zino ze tukyetegeeza kuba bomu z'abano zeetaagako microscope nnyingi ozitegeera ente sayansi waazo oyo oli n'agira n'abwatuka ne bagira baatuse simata kakati ne wano bwe bazze ku gundi oli mu security gy'ozanyira anti wuliriza kyenkugamba nange neetaaga security yawe bwe bazze ku parliament nga ndaba beekyanga kya ne ŋŋamba
wana wali okusuula bomu ne babaleka ne bajja ne beekalakasa nga wano omwana ne bwajjanga tali akuteka papula bamutwala entyaji wano bachakkiriza ku parliament okwekalakasa ng'oli ne walangirira emitala erijwa ye bamukwatira ne bamusamba naye bano bo bayisewa nagenza okwekanga ng'ebintu bya wano mu Uganda byakwewuunya nnyo nembuuza nti bano beekalakasa lwaki mbo bagobye mu mambuka ga Uganda nti bo baavaawa nti teboogera waabwe gye baava nti baani yabatwala ani yabalagirira nti mu mambuka ga Uganda teriiyo baayo nti n'olwekyo people of northern Uganda no longer want their land. There should be a very big group of people of 15,000 to go with 2 million heads of cattle and settle there. Ninga nti wano wateekwa okubaawo science waawo mungi naye ate nga naffe twebuuza nkyabuuza ente z'omuteeseero gye zaalaga n'ez'abasajja b'omu mambuka zo zaalagawa mu lutalo ente baaziri abayeekera zaayokyebwa zitya lutalo kakati kyenkugamba nti weetaaga science omungi ennyo n'oddayo wansi nga gwe nagamba abeewaffe Nakaseke mu Luweero ne tubagamba nti nga mukyalindirira obukunkumuka nga mukyakyamuukirira ng'emyaka 40 babalese wano okulonda bwe bakagabira buli kyalo emitwalo 3 mu musajja mukulu ofune 12 nga mukyalo omukulu okimanyi nti bw'ofuna leba olina kusasula mu ddwaliro erya gavumenti oba weetaaga ambulance olina okujesasulira kuba kati n'omubaka parliament bw'akuwa ambulance olowooza akuwa ya bwerere mbale bayimuteekamu amafuta era nze kyenkugamba nti omubaka parliament lwaki okuwa ambulance lwaki takuteeseza n'akugirayo ya gavumenti mufo kyokugulira eyiye kubaye bw'omugoba agenda n'eyiye lwaki takulobingira ambulance ya gavumenti lwaki ye omubaka akuwa yiye kubanga owamusindika akulobingire naye n'akugamba nti nange sisobola kulobinga naye kankwe kwa ambulance eyange gy'oba n'abali mu gavumenti nze waliwo eyali anzanyirako ne mugamba nti naye gwe ogamba oli mu gavumenti gwate lwaki ambulance yo lwaki gwewa abantu togenda mu gavumenti n'ekuwa ambulance yali azze nga aferera ku yange gyendeese eya Nakaseke General Hospital eriko Nakaseke South County nga ziri mugamba nti naawe oli mu gavumenti mugamba mulimba abantu nti oliwo NRM oli mu gavumenti genda oba obiyita byangu ogisakeyo kubanga nkimanyi mu kakiiko tosobola kubeerayo osiiba eno mu bafu nkimanyi tosobola kubeera mu kakiiko n'ogisaba oyogedde ku ambulance nabadde njogerako n'abalonzi ne baŋŋamba omukulu yaleeta ambulance yamalawo weeks 2 n'agitwala ate gy'ava nedda ne bwagireeta gw'ogamba bugambi mubakawo nti waaye lwaki gwe okumpa eyiyo nkusindise mu palamenti nsakire eya gavumenti kuba gavumenti tuba tugikako teekamu amafuta ekyo nno kituufu anti kakati gwe nkuzuukusa ogenda okutuukawo wali eri ng'embeera ogiraba era ambulance ekola nga moving advertisement bw'oba oyagala okukimanya oli akukyawe mugamba ompadde ambulance oli mubaka parliament gwe Lutamaguzi toteekako erinnya lyo oba ekifaananyi kyo gireke ewaawo oteekeko eddwaliro lyogiwa naye abalonzi babitegeera ati bajja kutegeera mpola kati ali wano awulira aba ategeera bw'aba taliiko kikyamu ku mutwe nze ntera okugamba abeewaffe eyo olumu nabagambanga nti nkuwadde zino 15,000 naye si kye zikyusa obulamu bwo ddamu osengejje ovunaanyizibwa bw'omubaka wa palamenti kutuusa ddoboozi ndituusizza ebikuluma bw'oba tondabye wano sijja siba mu kuziika naye nkuwa amabugo kubanga okuwa amabugo kya muntu naye nina okukiikirira eri nkugireyo sidi sikulu gye weetaaga omwana wasome nkugireyo ku ddwaliro eryetaaga okuddaabirizibwa ojjanjabwe kakati waliwo n'amalwaliro agamu nga ewaffe wali Nakaseke Nafenseko President Museveni abadde waffe Nakaseke naye ng'eddwaliro lye bayita Nakaseke General Hospital teririna sikaani erinze Lutamaguzi agigule abaali bamwetoolodde bonna nga bakuba bukubi mu ngalo bamugagwe tetukulabangako ssebo genda ye ate kati otulaba eno abali mu palamenti ffe tumuyita Katonda naye ate omukyalo bamulaba amuyita ki nonzikizo oli gwe waŋŋamba ani yamuwa ekyetaano nampita Yesu ne muganze oliko ekikyamu nze olaba nze nanga muno mbadde nfudde gwe nzuukizza mbadde nfiira mu ddwaliro
bamusaba emitwalo 3 agende mu ddwaliro nyemuwe 5 nangamba yezu webale yezu ne mugasinze yezu tokikola ngekyo tokiddamu ekyo kibasaakiririigo mufe nanga munnaye gonzuukiza mbadde nfudde ngenze abantu bo boyagala okukakasa nti ensi eri bubi abantu bali mu nnyumba zaabwe ennyimbe zibaluma mu byalo teekawo gye bayita free medical camp ojja kulaba obabuuze n'abawagira gavumenti muno buuze nti wakiki kubanga bw'owagira weebali batusuubira nti ate munayobeereyo n'owagira ekiwalazima bwe bakuwaayo 2023 ne bakubisa mu ngalo bwe bakuwaayo obukunkumuka n'obasomesa n'obagamba mwe temuzuukukangako kufuna mitwe gitegeera nti lwaki obukunkumuka babubawa mu kampeyini lwaki bakwagala mu biseera bya kampeyini nze ne bwonkolera ekkuba ewaffe waliwo omukulu mbeera naye mu Amerika nga ngenzeeyo yansanyusa abeera New York abeera bayitayo Queens yaŋŋamba nti naye Lutamaguzi mbadde nkugobera nashomu gye naliko nanga mbadde nkugoberera ne waliwo characters zenkuyizeemu ne mubuuza zitya naŋŋamba nti nakwewuunyiza nnyo tokyamuukiriza balonzi seetaaga kukyamuukiriza nkubuulira ekiriwo era nzenzeko omubaka palamenti akugamba nti ondabamu omulamwa nondaawo tondabamu oba okoze ekinsobi ebitundu ebyewaffe 98 ku buli 100 ettaka lyayo balyetaaga nze ndiwo muziziko n'omusajja bwajjaga akasajja keeyo kaluta akasajja kenna kasekeeyo nengono tamanyi nti ntaddewo omugongo ku lulwe bwenvaawo n'akabanja ke kwabadde ayimirira okuli okufuna 2,000 takyayimirirawo ate gwe eryo tebalitwala ate wange otwalawo nze nkubuulira n'omugamba nti ewaffe waliwo n'ebyalo byali 11 bye baali bapanze okutwala nga byamune bano boowulira abalaala abalemereddwa eri abalina ssente batandisa okugenda nga babasetolinga mu bitundu byaffe bino mwe babateeka Nakaseke Gomba Kayunga Kyankwanzi ng'oli azze ewaalo balaatira Manywa Mizimbo Nzingu ebyo byonna nga babyaga ne bagati nedda kijja kusa natafudde ku bantu baliko yagamba nditwala nga babyetaaga naye nga kiri eri gwe kati ennaku ezo waliwo ekitundu akatundu bakayita Kasagga no bakaita Kyamutakasa Kabuga kalinaanye olusozi lulimu ebyobugagga ebitamanyiddwa baluyita Nsaasi omuntu w'amaanyi ennyo wano mu ggwanga ng'ajja yakajagala kuzinga watwalewo n'olusozi alutwalire ayagala lusozi anti mulimu ebyobugagga ebyekusifu ebiri very rare naye nga yogera kyoyagala nze bano nja kubasasulira abakabuga k'Ekyamutakasa bagende ng'otunulya population y'abali nenga ne mwabo mulimu bakama baabo abakulembeze nemuga nti nedda tosobola kujja wano kuva wammwe gw'ojja ogula ekibuga kino kyonna olw'olusozi luli eri mulimu ebyobugagga mbu musibe ebibaati sokolindeko yagamba yogera byoyagala nze njogere kyenjagala si gumu 2 3 nga ne bw'omugamba helikopita agikuwa naye no abantu bayiriddewo omubiri bw'osaba byasobola okukwata obukadde 8 n'abukuwa okusinziira ku kiri mu lusozi kyebaagalamu mu lusozi naye nga ye kyayagala abakulembeze mukkaanye abano babafuumuula abantu kasitamu abakulembeze mukkaanya nga nti nsigala ewaffe nga nnime mwanyi zange ono ne bw'aba tampadde kaluluke naye nga waali oba okyali awo nti akyalo ekirinaanye waliwo ekyalo ekirinaanye bakiyita Nabbiika omunene omujjeno wano yali akyetaaga ne famire ye ne baleeta amagye ne bagase sirina magye naye temujja kitwala wano ofirira muntu bantu nga bali kuli ku kyalo Nabbiika beewaffe bampulira ne bakaba ngano waliwo n'obusajja bw'enaalemu obwefula tuli b'amaanyi naye nabo nga babutwaliramu ku kyalo kakati netuuka ku kyalo bakiyita Lwetunga nga waliwo omusirikale agamba akola mu State House nga ajja n'asala ebibanja ne mugagonde gwe kiveeko nengende ekabogwe waliwo omusajja ava Rwanda alina ssente ngagala twala kyalo ky'ekabogwe kyonna ne mugate kijja kusoboka naye nga nze nyimiriddewo nkwaddeko Jessica Sampo katono nnyo naye kibuzo kati omuntu ng'oyo gwe nze nyimiriddewo bampa ssente zonna zenjagala ne bwe ŋŋamba kati nenzigaana ate gwe nzije bakuwadde 2,000 nzije nkwegayirire ate nze Lutamaguzi ondabiranga ddala simanyi kanjiyeyo kenkwa nkugamba bw'ondabamu omulamwa ng'olaba nsobola okukiikirira mu palamenti n'okukuuma mpa akalulu bw'otandaba mulamwa kwata 5,000 oba 2,000
olonde Museveni luya yayogeranga ekigambo abantu ne bamuvuma Museveni yagambanga nti ye ne bwe mumusindikira ekidomola mu parliament kasa kibanga kisobola okuwanika omukono ye tafaayo walabye ebidomola ku teeka ly'emwanyi walabye ebidomola ku teeka ly'amagye Museveni yagamba ye ne bwe mumusindikira ekidomola kye kasita kiwanika omukono ne kimuyisizaawo ebibyo byakola ki oba tolina malwaliro oba tolina masanyalaze ng'ate gwe omukubasinga okuwagira gavumenti oba amakubo gaafa oba tolina kiki ye kasita omusindikira ekidomola kye nekimuyisizaawo yagala ne bonsindikira oba kidomola oba osindise kalooli nze sifuddeeyo kasita ebyange biyitawo wali eri ekinnuma kiri kimu nti munnayuganda omubuulira ensonga ezo ayiga naye oba ayiga anti kati baba omuyala kyova olaba nti ffe mu university batuteekerango ne mu primary schools bateekawo break time omuyala takwata okitegedde sebo omuyala takwata yensonga lwaki bateekawo break time nti ne bwakubadde osomye osoma walina okubawo break time n'olya akantu bw'omala okulya akantu n'okomawo naye bano abasajja babaavuwazizza babagobyeko emirimu n'abali ebweru basindika akasente kati bataddewo etteeka baagala kajjako sente omusolo babataddeko emisolo buli ka bizinesi konna bakabalemeseza mu kyalo bakugobyeyo ne mu kibuga bakugobyeyo ne bakwata bodaboda yo ng'atejjukira bodaboda ogigyeyo ku looni abamu abaana abavuga bodaboda abaana atera okumalayo looni ne bajja ne bagikwata ne bamuteekako ebinaaka wakiri okutwala obulamu emugitwale n'asigalira n'abalala abazirina babakwata zonna zijjudde ku police stations n'olwekyo sebo ng'ogenda mu kukola ensimbi tulina okwetegereza ennyo naye ate ne wakubadde nti muli bubi mwagala obululu mubuulire abalonzi nti okubonaabona kwabwe kuva ku kusalawo kwabwe biseera ebisinga tugenda ne tunenya Museveni naye olumu naffe ne tutuula eri wansi ne tugamba look here ababaka abali mu parliament ababaka ebitundu si nkaaga beenaalemu si nkaaga beenaalemu ebitundu ebisingamu abantu ababonaabona ennyo n'obwavu bwe bisinga okulonda enaalemu obimanyi ebyo bimbulira ye Kalamojja eyo tosangayo opposition n'ekitundu kati kye baarankinze ekiddirira mu bwavu mu Uganda ye gye bayita Acholi sub-region okitegedde Busoga egende esemvula egendedde emabega ne Busoga kati Busoga eriawo eri mix kya ekulaga nti beetaaga enkyukakyuka ne tebamanyi kiddako naye nga batunuulira bakadaaga bali wali babagamba ne kadaaga naye banaatera omuyita Katonda manyi zaffe baziyingiridde jjukira basooka ne bayingirira abali ku nnyanja babagobyeyo bonna amasaasi gali ku nnyanja eyo era essente zikuŋŋaanyizibwa ku nnyanja ziriwo omukulu omu gye ziraga zonna ezo bwe bava eyo ne bayingirira vanira takyaliko vanira abantu bwe baali bataddemu ssente ffe ewaffe bagenze bamusaawa naye nze nkyamulima nze nkyamulima ne bayingirira vanira kakati ne tugamba abantu baffe ti buli omu alina okwesiba ebbiri ebituluma wano mu Buganda bye biruma abasoga bye biruma abantu b'omu Northern Uganda naye ate era ife kye tujjukiza abantu b'omu Northern Uganda land is a symbol of identity okawulidde sebo land is a symbol of identity oli bwe yeefuula mbw azze kutwala ttakayo ne yeefuula omulaalo n'omubuuza ewammwe wa nga tayogera nga yagala kutwala ttaka lyo mbu yeefuula mbu kubanga gwakwavuwaziza ono yeefuula mbu akupangisa mbw'oli yeefuula olina okumubuulira ne bwe mubeera batono ng'ettaka lyammwe ddene your land is a symbol of identity ffe wano Museveni batututteko bwe bajja wano baleeta enkola yaabwe simanyi ey'ebyettaka abantu baffe bonna babonyebonye bonna babatutteko ettaka otuuka eyo ekayunga yonna eri amafuta amayitirivu abamu temumanyi ti ekayunga eri amafuta nebuuza nga eggwanga liribeera ne head of state n'ateekawo amateeka agayamba ab'ebibanja naye lwaki abantu babagoba n'ettaka kati buli lunaku olumoosi buli luvannyuma lwa myezi ebiri bajja n'amateeka agakwata ku ttaka si bwe kiri bwempulira but why don't they enforce gali agaliwo mu katokoliddeyo yonna abantu bagoye otuuka mu Bunyoro sub-region at one time we told some people of Bunyoro abagambanga mbu babsent landlords babafuula okubonaabona mu bitundu byabwe naye you go to Bunyoro today and see how
the Banyolo's are suffering because they forgot that land is a symbol of identity. Era kyovoola baffe wano bano abasajja nga bakava mu nsiko kye basooka okutukola kweddiza wano waffe. Owulira nti jano gundi afudde abadde ne square miles egindi ono abadde ne zino n'obabuuza mulifuna mutya mwe mwagala tugamba nti mwe kaaba abadde ne sente ng'ate abasinga bajja wano dewe ya poppers nga bali mu lugabire tangire nyana. Ekinsesaba ofu ogenda mu 5 ku 6. They don't care. The other day nalaba omusajja nga zaaka abambo omugenzi gundi bamuziika ku ttaka lyabwe mukahanizi Keith Mwakani tibamuziika ku ttaka lyabwe balina omuziikulayo taina uwe bamuziika ku ttaka lyabwe n'ekifuba. The other day ulira okuswala okwo PS omulambo wa ministry wa finance sente ze balina nga tesobola kugira maybe osobola okuba ne preference kati olaba luno olutalo lwe balina eno egindi Mawogola. Yes Wanamuga Mawogola eyo bowulira eyo mbu olwo balina olwa constituency obabuuze eyo gye babazaala oyogera ku wa Sodo gye bamuzaala eyo lwaki teyesimba waabwe gye bamuzaala kubanga bano babaavuwaza ne bagatulina okubaavuwaza n'okubafuga tubafuge eyo gyalwanira gye bamuzaala tumanya alina emmundu balina biki baganda ba pulezidenti baki naye eyo gye bamuzaala gyagenda okukolera efujjo alwanireyo. Simanyi tuteeseganya oteeseganya otya ku kitundu gye bakuzaala tolina wamwe gyova. Ekigambo ekitundu kye Mawogola ekyo kiri mu kitundu kyawa kiri Busoga kiri mu Western region. Mawogola tali mu Buganda mpulira byoyoge teriyo baana baayo kati owulira obuzibu buli ku kubuuza abalonzi babaavuwaza ne babazingamya obwongo balindirira 100,000 tuweeyo lubeere yawala gitukямukemu olumu buli abavubuka basabanga ndongo mbufe bwotuwa endongo ne tuziramu ekiro kimu nga tukuwa emyaka 5 gwe bakwata omusalago ku parliament kitegeeza genda sinza speaker wakulonda NRM lwaki n'abalonzi siwe balowooza nkugambye nti naffe bajja buli gwowa akasente ajja kuyita Katonda gwokwata n'omuwa ku kala akajja Katonda wange weebale nnyo waliwo eyayimba okutte wonywa anti kati waliwo n'abavubuka balinanga oluyimba lwabwe lwe bayimbanga omwo batera nnyo tuzinirako mbayitako bagamba gwokutte gwobba gwokutte gwobba ng'ate bamala bamubbanga ayeekyakyana nti bazibye nti ate gwobadde oyimba ano nti gwokutte gwobba. Kakati bwe bateekawo ennyimba ezo muziwuliriza nnyo manya ebiseera ebisinga mwe muwulira ennyimba mugoberera rhythm. Kati omuvubuka bw'ateekawo oluyimba olwo nga luliko babyabufuzi bali awo bazina gwokutte gwobba nga n'omulonzi waali mpuga olunaku olwaleero omulabye ekibina okirabye mulabye naye nze kikyamwogerako talina mu byobufuzi bya Uganda soogera ku bagenzi leka naawe simwogerako oyo tomalaako uzu tomalaako neema yange simwogerako kubanga ebiseera ebisinga mmwe aba media muwa platform ebitalina makulu bw'ateekawo ekibiina soki wetwamulabulirako his excellency tewali kyagenda kikolako takiwagulakaawo talina waawagula abo bonna beejenti ba Museveni obubinja binja buno bonna bw'olaba bagenda bakunjawo bonna bw'abeejenti ba Museveni ataddewo ekibiina ecological party anti nze nkugambye Katumba oye naye alina ekibiina nze nkugambye ekibiina kati kye tutunuulira ekitujja mu byo gye tulimu ekireese essuubi era kyolaba nti kati baataddewo amagye bawamba fakiti n'olwaleero babadde bankubira essimu waliwo abaana baali bawamba ekawempe mwezi gwokubiri babakomezawo ne basuulawo nga bali bubi ng'oli ambuuza mbu banoonyeza his excellency Kyagulanyi tebamulanaga abagenda kubateeka ku kitebe babasuddawo nga bali bubi bagenda kufa baali babawamba ekawempe mwezi gwokubiri ne babakomezawo ne babayiwaawo ne babasuula ne bagenda kati nga baagala babasanga mu bubele bwa NUP ne batwala kati ng'oli abuuza tunoonyeza President Kyagulanyi tetumulaba ffe tugenda bateeka wali ne mugamba titumanyi kyakkola nti baali babawamba leero babakomezawo naye bali mu mbeera mbi kati omuntu yekka ali ku mulamwa Kyagulanyi Ssentamu soogera nti no lwakuba nti muwagira naye bano bonna abalala gwe genda obatunuulire
era nze sibamalirako budde gwo bamalirako budde bwemba malirako wakiri ngamba nsabe ya kayimbo onzanyiremu wana akayimba gwo kutegoba si gwo kutegoba wamwe gwo kutegoba wamwe nenga togedeko gwo kutegoba wa ku kitebe kya mweri n'abalonzi bo nga mugira kubaga mu biseera bino ngense weddemu ensonyi abo tebakyalina nsonyi and they are also a project of Museveni. Kwaye Museveni yakugamba nti mu biseera bwe biti tewajja kubaawo banvuganya naye yasangayo abasajja abagumuko nga bakyagulanyi agezezzaako buli kimu babawamba babakubamu amasasi babakolako buli kimu kyonna naye balemye bamugamba nti ebirobyo bijja kutuuka Sseruganda nga wawulira ebiro bya Mobutu Sese Seko Wazabanga mwene bwe yakolanga effujjo ne banna abalala kati nabano babeera wano kugambi n'ekibuga baagala kukitugobamu kati kyabwe sebo era bwe bakusanga bo bajula kuuja bakuwadde permit gye bujja ekibinja ky'abana abasajja kiteekateeka permit nga fe okuyingira ekibuga tulina kusaba permit ndabye permanent secretary wa Directorate of Citizenship Major General Apollo oba Masita ngawuliriza abalitria nga bali bamazeewo kanga Zambia gwoli kubali munasi tachaina wakwebaka gwe tonna bakumanya these people are fighting in numbers nenga Uganda Major General Apollo awolereza abali project ngagamba they have right okuyingiza wana abagwira nayo project baba badde tokimanyi tunulidde Major General tobalaba muno mwonna mukansango munakuwa wana akyasobola okupangisa omuntu mu bitundu wano baba sindika nasa ne gwe bakusindika nasa nate ne nasa oliwo kaseera katono abakulu bano balina kye bateekateeka wano tolina kubeerawo ate kati gwe olina ssente mu nsawo kati Ethiopia nabo balabo bali wano Sudan bayingira wano ng'ebaagala nzakachiko nkafuni kati abava Rwanda ate bakugamba bakuvumira nalaba bakavubuka akayogera ku Rwanda nga baagala nakakubira wano miggo mu nsi yewaabwe kaneno bakaita kani sagala kumanya buvubuka obwo naye sagala kumanya buvubuka obwo naye nkugamba nti mu Sudan akuba n'akugjamu n'amannyo nagala tolina wakumpaabi these people what they are doing, they are fighting for numerical strength. They are very few. Baba na kufuga in their small number nga ba owning everything, managing everything. Bali no kufuna yoba foreigners ababa yambako. Okitegedde sebo. Aberi tuyabano tebaliwo by accident. It is a design and it is a plan. Era bali no kufuna nanga muntu nawe jolina ne passport. Gwe bakudire yingo kufunyisa passport ne nanga muntu. Ne bakwetoloja ne omweri tuyabwa agenda lero kusawa biri ezokumacha sawa 3 abafunye nanga muntu ye ne passport. Nze ntunulidde permanent secretary nga awolereza abalitria nefuluma kachiko ka paka nenga asijja biberamu lero no kufuluma yeyo paka ye ya parliament baba bakababadde bakugamba ki mu paka omukubi w'essimu itakulainiza peza buli kubanga yo mubaka wa parliament akugamba tewali nsiba foreigners wegirisa nga Uganda nera bamubuziza gwanga kiri wali ogenzemu tediriwo aba munna Uganda tediriwo ngapangise enju okusinga abanyinyi tediriwo ba citizen gwe basoko okuwa rights ne bwogenda e Rwanda tulaba nti n'abasajja ba Rwanda bajja no bakolera we fujjo ne twagala na ku nsi yaffe naye asobola ogenda eri e Rwanda n'ayogererayo ali wano kubanga e Rwanda bakugamba citizen wayo bamuwa priority ne bwe mubeera wali eri kusimba line ngo ogenza okufuna kagundi gundi olinyennyonyi passport ba citizen babe baba w'ekitiibwa bebawo omusolo bebaweeza eggwanga naye wano it is the opposite era bakutunulira wali ne bakwenyinyimba ne boboze ku kisenaga lero no bakimyeki wano n'otandika citizen nga weegayirira okitegedde sebo kiri wano Uganda era gwe neewunyiza okwewunya ng'oli awolereza ab'Eritrea. Those are projects nti mubayingize wano as much as you can nga boolaba zino projects z'ebibinja bino ebigenda bigabana ettaka eyo mu byalo eyo nga bakugamba nti omwavu yenna balina okumugobawo omugagga yalina se n'alina emmundu yalina se oba olyani balina okugobawo kati nkubuuza wano tulina abakulembeze bangi mu mitendera egy'enjawulo wali owuliddeko amaloboozi ameka agayamba ku banaku nga babagoba ku bibanja nga babasengula oba bebagoba mu ntobazi kubanga tulina n'abantu abasenga mu ntobazi
nga netteeka ly'entobazi terinaba kubeerawo naye wali owuliddeko mbuulira amaloboozi g'owulira agakeera ku makya ne gagamba basajja bano nti baba naku lwaki be mukijjanya ku ttaka lwaki be mugoba ku bibanja lwaki mugoba abantu baffe ku nnyanja kubanga ne ku nnyanja abantu bakolerangayo kabe wano mu kibuga nze ndi wa mu kyalo ky'e Nakaseke ne bwe nzijano mu kibuga n'ensanga ng'abaana ba boda bali bize bakola sikubuuza ggwanga lyo na ddiini yo ekikulu ayo Ugandani okola omulimu ogutuyamba ng'eggwanga ng'osanga abatakisi bakola osanga abaki naye olaba owa boda bwakola ne bamukijjanya ne bamuteekako puresha bano bambye ab'obuntuntu ne bateekako puresha ogenda okulya waliwo investor yazze wano ne bamuwa ettaka lya bwerere ne bamuwa takisi holiday ya bwerere ne bamuwa ne ku ssente za gavumenti owulira ebintu ebyo kakati naye ate abaali badde babirwanyisa be bakulembeze ne wakubadde ngamba nti Museveni atukyankalanya akalulu n'akabba naye Museveni n'atubba ne basentebe ba district kuba mwe mbalirira basentebe ba district ebitundu 9 ku buli 100 bonna beenaale owulira sebo nera yabagamba bakola ebyo era mwe balonzi mwe Museveni tetuganya akalulu kakabba naye era ne bano basentebe b'amagombolola ebitundu 9 ku buli 100 beenaale era yababbira notuuka buli district nga amakubo gaafe ezimu district ziriwo nga bifaananyi biri awo naye ng'obuuza abalonzi naddala wano ewaffe mu Buganda ng'obuuza omulonzi nti tukulaba olonda beenaale neki nti anti gundi omubaka gundi yatukoledde wano akabaga ne tulya ku nnyama ne tukyamukacyamuka ne tusira mu ndongo nga tuzina gundi yatukoledde wano obwokulya ng'olaba n'ebyokulya bikyatwala omuntu okulonda omukulembeze we bw'amala okulya ennyama oba okunywa kacupa kakawalagi n'addayo eka naye bw'abaddayo owakagaali n'amutomera ulija kino sebo owakagaali n'amutomera abatalina ddwaliro bwasobola kujja fast ye ngakubira tutamaguzi ng'atandika okubira sebo wayo nalebo olirayo akanaka era sebo nze kyenkugamba nti bw'oba okyakubira omubaka wa palamenti essimu n'agikwata oyo olina okumwebaza kubanga kakati gavumenti abantu bagita batunuulira omubaka gwebasaba ebyamalwaliro gwebatunuulira ebyamakubo n'ogamba omuntu sebo nga maliza abantu balonda ssentebe w'eggombolola waliwo amakubo agakolebwa ssentebe w'eggombolola naye oli n'amalako ekisanja kya myaka 5 nga tasobola kubuuza ssentebe yo ow'eggombola nti owaaye gwe ssentebe w'eggombolola amakubo gaffe ag'eggombolola tukoledde ameka n'olonda ssentebe wa district nga tusobola kugenda kumubuuza nti owaaye amakubo ga district otukoledde ameka kakati ffe wano gwe babanja amakubo g'eggombolola ne bakubanja aga district ne bakubanja aga central government MP gwe babanja amasanyalaze gwe babanja amalwaliro naye president bw'akyalayo wali n'abo boolaba bakajjajjatta abawaana ennyo government terina omwe asobola kumugamba nti owaayo ekkubo oba okumugamba nti owaayo amasanyalaze gaffe wano bonna basigala bakuba bukubi